Honorable tukwaniriza asooka obuze kuba tulaba. Nze Busula John mbakiringa ente munnamawokoto w'ensonga mwenna mwenna batulaba mbalamusizza mwebala emirimu gye mutusaako engalo naddala bana struggle abaagala ensi eno Uganda eggwanga okukyuka tufune obuweereza obulungi tufune eggwanga eryeyagaza omutali kuyiwa musaayi era ffe nga bonna NUP bana struggle y'ensonga yaffe enkulu ntwagala eggwanga erigenda okugenda mu maaso ng'omuntu ow'e Masaka omwavu omugagga ow'ekapicolo owaawa yenna ng'afuna obuweereza si ku ekyo kyali naye ng'abufuna nga munnayuganda yenna mwalina obufuna. Okusookera ddala oli wa NUP. Kituufu se. NUP eri mu kampeyini yogezaako kubanga esonda ensimbi. Yes. Okuyimirizaawo kampeyini zammwe awamu n'ez'omukulembeze bwe muli emabega. Naye abantu bavuddeyo bangi oba oliawo abamu nga bakibiina kya NRM abalala abo be muvuganya nabo nga bakiwakanya era nga pulezidenti wammwe bamuyisaamu amaaso mu mbeera ey'okunyoomanyoma. Oyinza kubanga okyogerako kigwe nga munna NUP era eyasonze edda ne ssente eyeetabye omuteekateeka. Kyewuunyisa nti NUP bwe yali ng'egamba abantu okukima empapula okwewandiisa tiyasaba dinusu 10. Aboogera benaali mbasaba obukadde 2 kwa president nabasaba obukadde busatu buli MP buli muntu yenna azze okujja empapula. Kakati osanga ifo kikando abantu 15 ekimu kya NRM time 3 million anamumeka anamutano nga bajja kwako omuntu atya bubbi kibunyazi obusingo obunyazi bubbi obuli awo so kikyentegeeza nti nga NUP lwaleero ensi yonna ng'ekyuka ensi yonna kabe family ng'ekyuka weetaagisaawo abantu ab'omuzinzi abeewaayo ku lw'ekitundu kyabwe ku lw'ensi yabwe. Olwaleero NUP tebagambye nti mpa emitwalo 10 okakadde oba mmeka buli omu ow'ekikumi ow'olukumi ow'ebitaano ow'emmeka. Ffe ng'abantu ennaku zino nabagenda ba President Museveni ne banne bamma bamukkiririzaamu nga boogera ku bya iPod akase sente ezo siza President Museveni tatunda nteze lwakitula siza mawundi atunda nteze gulu oba wuwa sente ezo za bibiina bya bufuzi. Bannayuganda balonda NUP abantu mu Buganda abekusonga balonda NUP ne mu Northern ne wala wonna ne mu Western sente ezo zaabwe so si kutuyamba buyambi ntukuyamba nupu kujiwa sente sente ziteekeddwa okukola ki okutuweebwa naye ate era mu ngeri y'enjawulo nga bannayuganda nga bannansi n'abalala abalaba nti eggwanga lirina okukyuka be bavuddeyo basonde sente fefe nnyini n'abalala basonde sente ensi eno Uganda ekyuke. Omwana w'omaaso anajjaze gwe nnaazaala ne muzzukulu wange asange ensi eyagaza okusinga ensi leero eriwo olwaleero eyimiridde ku famire emu n'abooluganda basaamusaamu n'emikwano emisaamusaamu. Twagala ensi nga munnayuganda yenna agiyagaliramu ng'olamulwa okusinziira ku ekyo ky'oli ofuna obujjanjabi ofuna enguudo ennungi si lwakuba nti oli Muganda oli Munyankole oli mu Lugbaala oba Muteeso naye ng'ofuna service ennungi kubanga oli Munnayuganda. Okusookera ddala era twalabyeko ne minisita obadde mutuufu nnyo n'ayogera ku nsonga ya iPod. Yes. Minisita Robert Mao nga kigambibwa nti ekibiina ky'ebyobufuzi tekikkirizibwa kusonda ssente zisukka miliyoni 4. Ate bwe tubalabalamu obaoliawo NUP ssente z'esonze zisobola okuba nga zisinga wala. Kino tekigenda ku affectingamu ekibiina nga tekidda mu kuguluba mu kukizza mu mbuga z'amateeka kukola ki. Ngenda kubuuza ekibuuzo. Mao yaliko mukama wange president wange bana bamu DP tubuuza akolera ani gwe Mao yagala eggwanga likyuke olwaleero gwokolera ani Mao Nobert kuba bw'ogamba olwaleero nti NUP sente zeyina okusolooza oba political party yonna tesukka miliyoni 4 munnayuganda olwaleero ensonga yenkulu si ya sente ziri ensonga enkulu munnayuganda olwaleero nsonga ya kukyusa ggwanga lyabwe kulaba nti ensi yaabwe banaffe bajja bali e Bulaaya abadduka wano ng'embeera yakola ki yabaddusaawo ennaku zinadde ndabo omukyala n'omwami ennaku zino be basse wano ku lw'entebe babadde emyaka 7 mu Switzerland naye bakoze sente zaabwe obudde bwabwe babasse busi. Kati security munnayuganda nze n'omulala nfaanana tuwaayo ku lw'okwagala kwaffe
Robert Mao mubuuza nti budget ye gy'alina eya campaign zize bwabanga bindi binati zisukkawo ye ng'omuntu twebuuze nti campaign yakola mu 2011 nekeza ggwawo so tulowooza ebitalina makulu tebibyo makulu Mao sigala wakolera bakama abo oli waddembe gyewakwata kuba gyewakwata yeeyo naye tugambye ddala nti bannange nti nze namwe sikyaliyo kuba tukulaba okweyalina kyemalira dira ddala eyo obufumbo bunyweze n'empeta gisibe twakulaba embalala biwakola embalala ano bonabonabono bajjeemu mbakubye embooko mubbi obubokisi w'obululu ekyesinga okwewuunyisa naye omuntu ali democratic Robert Mao nokera ku makya nobba obubokisi w'obululu n'obuteeka gyobutadde real it is embarrassing naye fetukugamba nti Honorable Mao sigala gyoli mu bufumbo bwo teri akujja eti yakuganye siba n'empeta ffe budde bonna bannayuganda nze n'abanfaanana n'abalala bonna fe tuli ku mission yakukyusa ggwanga kubanga nze mbagamba nnyo nti nze njaba baka parliament Mawokota North naye singa sibufuna singa ombuza ebintu bibiri ngamba nti bw'oba MP nga Uganda tufunye president mupya Kyagulanyi n'okuba nga tuli MP ntufune eggwanga tufunye Kyagulanyi nga president okola kinja kugamba nze obaka parliament bunfa kubanga kyenjagala ensonga ya mission yange enkulu si yafuka mbaka parliament mission yange enkulu yakufuna mukulembeze Kyagulanyi atule mu ntebe nkimanyi ndi bwemba assuming olwairo simbaka parliament president ye Kyagulanyi ojja bwa obwenkanya munaga yakufuna ngude nnungi ate nange byenwanira byendubirira si byakula mu house kyokka naye ndubirira okulaba nti Uganda efuna obwenkanya mu mateeka ng'amateeka ago buli omu akola ki gamukwata okusinziira ku ekyo kyaba akoze awo yogedde ku kifo kya Mawokota North n'omuntu bw'akitunuulira olwaleero akirimu munnabitone Dr. Hilderman. Yes. Aweteeseteese otya gwe nga gwe kiki ekyenjawulo ky'ogamba nti awo wetaabe entaanya ku luno nteekwa okumusuuza ekifo kino. Ekisooka mukama waffe president akyogera nnyo buli lunaku nti we are people power era yagamba nti NUP kantu katono naye we are people power munamawakola ekibuuzo ekyo akiddamu bulungi nze mmazeeyo nga gye mmazeeyo nga ndi mukulembeze ku level ez'enjawulo byenkoze munnamuduuma munnakiringente munnakamengo munnambije mutubagumu town council amanyi bulungi ekibuuzo ekyo okukiddamu era ffe pati yaffe nga bwekola enkola yaayo yatugamba nti ebitundu 6 bya ground egamba ki kitegeeza ki ground eri egera tubuulira bulungi busuulwa kyabadde akola nekyakoledde abantu ku myaka gy'amaze nga mukulembeze ku level kwabadde era bakompeyalinge ebyabuswa n'ebyabalala buli omu bajja mukompeyalinga mu ngeri yi naye nga bakompeyalinga si Kyagulanyi president si Lubongo ya SG si Lopu Ssennyonyi munnamawokota gwendubira okukiikirira mu parliament yajja okudaba ekibuuzo ekyo ate era bwanakyogera teri kuwannanya kwonna NUP nga NUP oba president n'abakulembera NUP balina kussa mu nkola doboozi lya munnamawokota kubanga NUP awe tuli mb'oyogera ku kyokussa mu nkola ennaku zino ekibiina ekya NUP kirimu okuyita abeesimbyewo ku kifo ekimu okuteeseganya omwalekere munne singa oyitibwa ne bateesa ne bakugamba aliko omulekere osobola okumulekera ekisooka nze nzikiriza mu bukulembeze bw'ekibiina kyekisookera ddala ekibiina nze mishoni yange mishoni yaffe enkulu yaba president yensonga enkulu nze olwaleero obaka wa parliament mbwagala naye ntunganye enkulu yaki yabaka wa parliament so singa ekibiina president oba bonna bakikulembera bwe bawe enteekateeka ne batulungamya nze batulungamizaamu n'ekyo kinyini ne kivuddeyo mu bantu kitujja okutambula nakyo kubanga ensonga enkulu ennyonze gye ntunuulira si yafuka MP kyokka nja Uganda ekyuke bwe naakyuka munnayuganda olwaleero nja kuba ekyokulabirako olwaleero nyina muganda wange w'abantu bange babawa ababeera gye babeera piki ya bodaboda eyo bokisa yabukadde 6 naye bwekinyumya Japan sente zegulanga evaayo tesuka $2,000,000 kitegeeza nti omusolo gwe bagissako ne Uganda muyitirivu gusinga n'omuntu agikola mu factory kikyentegeeza bwe mba siri MP nga gavumenti ekyuse piki ya bodaboda ejakendera omusolo edoku $3,000,000 omuntu wange onwanirira ow'ekiringenti w'emudumo waawa ne Uganda yonna bajja kubanga 6M that does spend ogula piki
ajja kusa milioni 3 afise 3 akole development enkulakona mu ggwanga koleki egende mu maaso olwayo tulaba ogeza tuline mwanyi yafe mu Uganda mu Buganda ne Uganda yonna nebo tunyakaleka ensi yonna mwanyi erinnya ebbeeyi eri waggulu ewaffe yasse twagala kuba na maanyi ng'Abannayuganda ng'enteekateeka ng'eyo katugeze prices ez'ebintu byaffe nga gavumenti erina biyingiramu twa gavumenti ng'ekiyingizaamu kutereeza miwendo n'olwaleero olaba nti olw'okuba abantu bafunye nnyo sente mu mwanyi myaka omwaka guyise guli na guli bafuna sente mu mwanyi sizoni ewedde gavumenti teringa naye ekola enteekateeka okusaanyaawo Munnayuganda adafunye sente mu mwanyi kuba ffe bulomulebo gw'abasomye gw'abayivu si ebiri ebyedda nzira ku internet wano nenkebera ba coffee dealers mu nsi yonna China South Africa nokebera Russia Hong Kong wala wonna nusanga nti beye mwanyiri waggulu mu Europe eri waggulu tubuuza emwanyi bange mwanyi mu Europe eri waggulu yali nnye lwaki yafekka kitegeeza nti obukulembeze obuli olwaleero tebwagala munnansi kuba na sente era ebintu ebyayogerwa ngedda nga tuli batonga batugamba nti omukulu omu yagamba mu gavumenti eno nti omugagga tafugika tulabanga batuza mission balina gituukiriza bw'oba omugagga tofugika twaga Munnayuganda ayina sente asevinga ayina ekike nga kimuwa kyayagala nga tumaliriza sibula abantu ba Mawokota North obagambe oba oli awo mukiwandiagadde Bannamawokota North mwenna bannakiringa ente gyenva bannamuduuma banna Kamengo bannampigi nzo mu Busula John wammwe ddala eyosowoddeyo avuddeyo ntwale ekifo ky'omubaka wa Parliament byenkozeeko nga ku mutindo kwembadde byeraga byeyoleka emyaka gyonna enkyukakyuka njirwaniridde okuva yonna bonna wansi wonna mukiriza okusoka okuva ku kyalo mbadde wa nkyukakyuka mbadde wa opposition mu mbeera eno so ndowooza nja kuba musaba okulaba nti enkyukakyuka mu ggwanga naddala gye eriwo enteekateeka egenda mu maaso ya processed vote tugisaamu amaanyi Munnayuganda akalulu tukanoonye tukalonde tukakuume mpanga batulangiridde Ssaabasajja Kabaka awangaale